Alaba Data TV nkwaniriza nnyo pulogulaamu yaffe Buganda ku ntikko. Olunaku lwa wangu ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa Museenene. Ayiseko omusinzizo kulikira ennyo ddala. Ate gwe yeekumidde ku Data TV okola kya mwendo nnyo. Buli lwa Sande essaawa emu ey'akawungeezi pulogulaamu Buganda ku ntikko tuba tukutuusaako ebyo ebyayitimula nnyaffe Buganda okumutuusa ku ntikko, ebifa embuga, ebiva ku Mutanda, abaana b'engoma, abalangira n'abambejja, wamu n'ebyo ebizze bikumaakuma nnyaffe Buganda. Olwaleero mu pulogulaamu Buganda ku ntikko tukuleetedde abaami ba Ssaabasajja Kabaka abatwala amasaza ge 18 nnyinimu be yasiima n'alonda okulya amasaza gano nga bakwasibwa obuvunaanyizibwa bwabwe mu butongole okutandika okuweereza mu masaza gaabwe agabakwasiddwa. Omukolo guno gwabadde ku mbuga enkulu Bulange Mmengo mu mbuga ya Kisekwa. Bedane lyona lwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava. Sabbiiti emweyise Ssaabasajja Kabaka Cuucu Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yasiima n'akola enkyukakyuka mu baami be abatwala amasaza 18 ng'abamu ku baaliko baawummuzibwa oluvannyuma lw'okumala emyaka 6 nga baweereza Obuganda. Agamu ku masaza Ssaabasajja Kabaka ge yasiima n'akolamu enkyukakyuka n'alonda abaami abajja kwe kuli Buddu, Kyaggwe, Ssese, Buvuma, Butambala, Bulemeezi, Mawogola, Mawokota, Kyaddondo wamu n'amalala. Mu kukwasa abaami bano obuvunaanyizibwa bwabwe, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga yabakuutidde okufaayo ennyo okukozesa obwerufu, obumu wamu n'okubeera mu bantu be bagenda okutwala okusobola okuddukanya obulungi emirimu gy'Obwakabaka bwa Buganda wamu n'okuzza Buganda ku ntikko. Kati tuyinza okuwera obukadde 13 naye mu bukadde 13 Ssaabasajja Kabaka n'alondayo ggwe enju mwova oba omuze ogiteeka mu byafaayo. Mbayozaayoza nnyo bangi ku mmwe mbamanyi kubanga tutambudde Buganda eno era oluusi mbadde nnyinza okuba mbula amannya naye obwenyi bwammwe abasinga mbumanyi kuba tutalaaze Buganda eno nga tuli ffenna. Awo nno mwebale bannaaye okuba abamalirivu, okwewaayo, okujja okwekolerera. Muzze kwekolerera. Katikkiro era yayozaayozezza abaami ba Ssaabasajja Kabaka abaawummudde olw'obuweereza bwabwe obwadde obulungi obw'obwenkanya, obw'essimbu n'obuntu bulamu bwe balaze nga baweereza ebbanga lye bamaze nga baweereza Obuganda. Era nsanyuse nnyo okubalaba. Neebaza abaami abawummudde nga muganda wange Oweekitiibwa Bwanika bw'ayogedde. Mmwe muli bantu bakulu, musobola okulaba enjawulo eri mu Buganda leero. Teyeekoze yokka. Oyinza okwebuuza nti lwaki Kabaka bw'agenda e Kabula abantu bajja bangi, bw'agenda e Ssingo lwaki Namboola ajjula ne tumugaana okumuggala nga tutya nti abantu bayitiridde? Lwaki Abaganda bavuddeyo ne bawa ettoffaali ne bakola oluwalo? Kubanga abaami bakoze omulimu gw'amaanyi. Abamu bakyali wano naffe, abamu bawummudde, naye nze mbeebaza nnyo. Ow'omu mbuga Mayiga yakinogaanyizza nga bwe baagala ennyo okuzzaawo ettutumu ly'Obwakabaka bwa Buganda
okusobola okuzza Buganda ku ntikko abantu basobole okugyeyagaliramu nga bayitirira mu nsonga ssemasonga ettaano eza Buganda. Abaami ba Kabaka ababaddewo mu nsangi zino ndowooza njogera kirabika ng'owejjanga abika. Mbeebaza nammwe abasigaddewo mbeebaza. Okwolesebwa kwaffe ensangi zino kwe kuzza Buganda ku ntikko. Ndowooza babibagambye wano ku makya, naye tulina okubiddiŋŋana tulyoke tubiggyemu omukkuto. Okwolesebwa kwaffe kwa kuzza Buganda ku ntikko. Buganda yali ku ntikko, Abazungu nga tebannaba kujja Buganda wano ng'eri ku ntikko. Abawarabu bayagala okujja okusuubula muno okusinga Abaddu n'Amasanga, naye babanga baali bakyali ku mwalo e Zanzibar, e Dar es Salaam, ettanga eyo nga babagamba nti eyo gye mwagala okugenda okujjako nga mufunye olukusa lwa Kabaka wa Buganda temujja kusobola. Ebyafaayo bwe biri. Abazungu bennyini bano abaasooka, waliwo omuzungu bamuyita Speak, yagamba mbu azze kuzuula ensibuko y'omugga Kiyira. Oguzuula ogizuula otya? Abantu baakuno baali tebamanyi Kiyira gyasibuka. Mu butuufu Kabaka Muteesa ye yamuwa abantu abaamutwala eri e Busoga. Byafaayo. Abamisiri baali baawulira dda Buganda nga nabo baagala okujja bamanyire ddala amazzi gano ge banywa gye gava, nga n'Abazungu tebannakikola. Bwe tugamba nti Buganda yali ku ntikko, bye bimu ku bye tutegeeza. Era abo bonna abajja, Abawarabu, Abasuubuzi, Abamisiri, Abeeru okuva mu Bulaaya, baatusanga tuli bantu bagunjufu, baatusanga tulina ebyafaayo. Kaakati twagala tuzzeewo ettutumu ly'Obwakabaka tugize ku ntikko, ekule, abantu bafune emmere gye balya, abantu bafune engoye ze bambala, abaana basome, bantu bafusule bulungi baleme kusula nga mbwa, abantu beeyagale mu ddembe, beeyagalire mu Kabaka waabwe. Kye tutegeeza bwe tugamba okuzza Buganda ku ntikko, kwe kwolesebwa kwe tulina. Naye olugendo olututuusa ku ntikko z'ensonga za Buganda ssemasonga ettaano. Bw'oba oyagala okugenda eri Nasseremba mwannyinaze oyo gy'akolera ekiboga, oteekwa okumanya oluguudo olugenda e Hoima lw'onookwata. Bw'oba tomanyi oluguudo olugenda Hoima oyinza okukwata oludda e Buddu. Olugendo lwe tukwata z'ensonga za Buganda ssemasonga ettaano: okukuuma, kunyweza n'okutaasa Namulondo, kuba Kabaka kye kitikkiro kyaffe. Omwo mwe muli ne kalonda yonna akwata ku nnono, ku bika, ku Luganda, okulwanirira enfuga eya Federo, okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda, okukola obutaweera. Kuba oba tosobola kukola tolina by'onoolya, tolina bw'onoosomesa baana, tolina bw'obanabajjanja, abantu bajja kusula bulungi. Ebyenjigiriza byonna biri mu nsonga eyo ssemasonga ey'okuna y'okukola obutaweera. N'ekyokutaano okubeera obumu. Kabaka si wa Baganda, wa Buganda. Kabaka ye Kabaka w'Abakooki, ye Kabaka w'Abannabuddu, ye Kabaka w'Abanankole, ye Kabaka w'Abayindi, kasita babeera nga bali wano mu Buganda. Tulina okubeera obumu. Omu ayambala ntalabuusi, omulala ayambala sappule, omulala atambula n'anjatula. Tulabira ku bika. Nze ndi wa mutima, ekyomukisa n'ono wa mutima, ne Nasseremba wa mutima, ne Mujjuzi wa mutima, ne Judi Muleke wa mutima. Tetuba maamidde nno. Owekitiibwa Kawuki alowooza nti enkima kye kika ekikira byonna, era nga wamuwadde akazindala ajja kukuwa ensonga. Tetwekwatirwa bujja lwa bika. Lwaki tufuna empalana mu ddiini? Ng'ojja kubeerawo osomesa abantu bayige Lubaga gye bwafaanana.
gwe soma bibyo sekitiibwa mu by'omulala. Omunyarwanda yasenga mu Buganda kabaka amanyi nga kitaawe, muleke mu mbeera ze. Omukiga obumu Ssemasonga ey'okutaano. Kakati endagiriro etumanyise ekkubo eryo we riri. Omanye ennaku zino mwe abavuga emmotoka oyinza okussaamu akantu ne kakubuulya ekkubo erigenda e Butambala. Simanyi oba emmotoka zammwe zirimu obuntu obwo. Baŋŋambye nadde simanyi nti bwatuuka dda ne mu Kampala. Nti mu Kampala muno otekamu akagundi ne kakubuulira ekkubo erigenda e Bulange. Nali mbimanyi buzungu eyo naye bunaano bwatuuse. Kaakati endagiriro etulaga ekkubo lino lye mbagambye erya Ssemasonga ettaano y'enkola ey'omulembe omujja. Eyo y'endagiriro okwolesebwa Buganda ku ntikko. Olugendo Ssemasonga ettaano. Endagiriro etutuusa kumanya nti ekkubo eno lyeridde e Buddu, no lyeridde e Butambala, no lyeridde e Busujju, y'enkola ey'omulembe omujja. Enkola ey'omulembe omujja erimu ennyingo nnya. Ndowooza baabibagambye naye nze sinza butabiddamu olw'obukulu bwabyo, ate muli bagole. Obuyiiya, obunyiikivu mugenda kukola mu kutuka emigongo. Okubeera omwami wa Kabaka kyakuzannya. Ono agamba kino oli akuzza kyeri, oli akuzza eri. Bano bakola mbaga, bano batikkira abaana abaasomye, bano balina ennyimbe, bano buli wamu omwami wa Kabaka ne yeetala. Mujja kutuka emigongo, olina kuba munyiikivu. Yennyinga ey'okubiri. Olina okukozesa obwerufu. Basabo ne bannyabo, nze sikolagana na muntu akukuta. Saagala muntu awuutanya bintu bya Kabaka. Apalapalanya ayogera olulimi tetulutegeera, fayiro ziyiike eno endala zifuutuka eri. Tukolere mu bwerufu, ebintu byonna ku mmeeza. Obwerufu n'ennyinga ey'okuna kwe kukozesa okwagala. Bw'oyagala ky'okola tokoowa. Simanyi oba kummwe waliwo bannabyamizannyo ab'ebulemezi ndaba omulangira Mulonda ali wano bakuba bulatti. Batuta ekikopo tubakulise. Waliwo abazannyi nga nnyo naye waliwo omuzannyi ng'ayagala nnyo omupiira era be batera okuwangule oluusi oba sina balungi nnyo mu kitone naye olw'okuba akyagala kyakola. Basebo ne banyabo tulina okwagala abantu Kabaka baatukwasizza. Lw'otajja kkaluubirwa kubanga leero ojja genda mu matikkira. Tebagenda yunivasite zitikkira. Munaala bagayi waliwo afudde. Uyo ajja mu mmwanyi. Bw'oba okyagala tikusa mukolo. Amabega gajja kukuluma. Eyo y'endagiriro etuyamba okutuuka ku Ssemasonga ettaano, enkola ey'omulembe omujja. Mu kiseera kino ng'eggwanga liri mu kabuguumirira k'ebyobufuzi, Katikkiro Mayiga yakalaatidde abaami ba Ssaabasajja Kabaka obutasendebwasendebwa na njuyi zonna ez'ebyobufuzi nga bakola emirimu gyabwe. Embeze ow'oku mmeeza yali wa nkola gya myaka gyadda bangi kuffe kati tunnazaalibwa. Otuula ku mmeeza n'owa ebiragiro. N'abajaasa bamanye ebyekijaasa. Omujaasa omulungi wakati aduumira ali mu maaso. Taduumirira mabega. Abasirikale baagala ne bakulaba nga gwe kwennyini oli mwandaaki, mugiyita ndaaki? Mwandaaki nga komanda ali mwandaaki. Naye bakomanda bano ab'oku masimu tebakyaggusa nsonga. Mbasaba tubeere mu bantu ku nsonga zonna ezigwawo. Abantu mubalambule. Bwe baba n'ebizibu mubagumye. Baguma nnyo. Ssebo Mbuubi kwata eryato ogende ku bizinga gye batatera kulaba abaami ba Kabaka nga waliyo ensonga.
ebizinga bye twagendako eri abaana eyo tebayitayo ly'abaana ewali ebingi ly'abaana kwata eryata ogendeyo waliwo omuntu afumbiza omwana genda eri abaana yafunye ekizibu genda obeere nabo sigamba nti buli kaseera ojja kulemwa ojja kulemwa oluusi naye Kabaka kyava akuwa n'ababeezi tubeere mu bantu abantu banalaba nga tuli nabo bajja kutwewa bwe tunaabanga tuli wala okuva gye bali nabo bajja kubeera wala nyabo ka munaana omuntu yalwazizza ente ze genda omusaasire ekabula bayina ente n'oyo omukyala ayina ente genda omusaasire omugamba nti Kabaka yakugamba toggwamu maanyi kubanga ekitatta muyima tekimumalaako nte lwe bajja okumanya nti oli mwami wa Kabaka naye bw'onoosinziira mu maka ago gwe n'olabirira ente ezo ne zinyirira abo b'okulembera ezaabwe zifa nabo bajja kukutunuulira kyamuli mbasa mu binogere eddagala kambabuulire gy'okoma okuyitimuka mu nsi gy'okoma okusanga ebikusoomooza gy'okoma okulinnya eddaala n'ebikusoomooza obwami si kwejabaata weewaawo empombo mujja kuzirya kubanga bajja kubayita eyo mu kwabya ennyimbe owessaza afunye waatula emmeeza eriruddayo yowessaza bakuwe n'enkoko ennamba ebyo nabyo gyebiri naye n'ebikusoomooza bwe bityo kati ebikusoomooza gw'oli mukulembeze omulimu gw'omukulu kubinogera ddagala si kubijuliza bantu si kujuliza bizibu buli kaseera ebizibu obiraba n'osala engeri y'okubyetooloola otambuza emirimu Katikkiro tetulina ofiisi singa Kabaka Mutebi yalinda kumala kufuna Bulange yandikomyewo okuva mu buwaŋŋanguse singa Kabaka yagamba Bulange baagitwala olubiri baalutwala buli kyange kyonna baakitwala Bulaaya yandivuddeyo yandibadde Bulaaya naga katulinde Bulange ekome Bulange yandikomyewo Kabaka nga takomyewo kati okuŋŋamba nti oli mwami wa Ggombolola tolina ofiisi abantu tebaliiyo ofuga bizimbe ofuga bantu abantu babajje bali mugende mutule mu muti saagala kujja kuwulira luyimba olwo kubanga si lwe lukulu era abantu bw'onotwala nabo mu muti ne bakweyunira ojja kulaba na bana abalemedde mu kizimbe nga baddukawo bokka si bwe gwali ku Bulange Kabaka sitayajja atambudde mu bantu no alambudde Kabaka fumine baga nti abange bino ebintu biriko bannyini byo baba no mbalaba naye gwe bw'onookulembeza ekyo tojja kubaako kyogusa ng'omwami tugenda mu luwalo abantu baavu omusana gwayaka wali otuziiko Egypt nola omusana bwe gubookya omusana gwayaka wali otuuseeko Emisiri nolaba omusana oguliyo kati abaayo bakole batya gw'ogamba omusana gwayaka ente zonna tezikyavaamu mata mujje mugende mulabe balunda embuzi wano Abu Dhabi mulabe mupereketya w'omusana gw'otalabanga nako mu mbeera gy'olimu mw'otambuliza emirimu kakati mu abaami muli b'amasaza ab'amagombolola bajje gye muli babakaabira ennaku ow'eggombolola naye atuule mu mbuga ye abatongole ab'emiruka bajje bakaabe ennaku abatongole bakaabira ab'emiruka nammwe mujje mutukaabire ennaku kati Kabaka anaanywa kutuzzi bannange tetwagala byakwekubagiza era singa twali twekubagiza singa situlina kye tuliko tutambulira mu mbeera enzibu ne tubaako bye tuggusa kubanga anaakungula ayina okuweta omugongo n'akwata mu ttaka teri ayinza kufuna mu kulima okuggyako nga yeewaddeyo genda okuweta omugongo n'akwata mu ttaka n'obukulembeze bwe buli era bw'odda mu ebyo nti ate kakati omanyi nja kukoowa bwe nnaatema amakata
otuuse okusakiriza emmere okusabiriza emmere n'obukulembeze bwe buli abamu kumwe mulina ebintu bye mutandise nakyalako ku ssomero ly'omumyuka wa Kaggo ow'Ensenene Empagi Wakasimba ayina erinnya nkimanyi bulijjo bakulu Mpagi yatandika ate essomero eryo yatuulaawo n'asaba Mwoyo Mutuukirivu n'amuzimbira essomero. Oweekitiibwa Kawuki ono yatandika essomero nga mwana muto yakava mu yunivasite talina wadde akantu. Ono gwe mulaba ono mukama wammwe nga talina wadde akantu. Singa yatuulaawo n'agamba emirimu gyabula simanyi na kumanya oba Kabaka yandimusanzeewa. N'olwekyo bassebo ne bannyabo tulemeraawo tuleme kwekubagiza tetusindira balala bizibu. Ebizibu tubyangange tubisalira amagezi. Tuli mu kaseera akalimu ebbugumu ly'ebyobufuzi. Ebbugumu ly'ebyobufuzi lyatandise muliraba. Abantu abamu baagala kugwangana mu bulago. Mwenga abaami ba Kabaka bemulera baana ba Kabaka si mulimo gwammwe okusalawo ebyobufuzi bye munaawagira n'akatono. Tojja kufuula abantu ba DP, tojja bafuula be FDC, tojja bafuula be NRM. Fe tugamba mu Bwakabaka buli omu tumwaniriza kasita abanga assa mu Kabaka ekitiibwa. Fe si fe tusalirawo abantu ebyobufuzi bye bagenda okutambuza. N'olwekyo gwe ng'omwami wa Kabaka tosendebwasendebwa njuyi ez'enjawulo ez'ebyobufuzi. Kubanga Kabaka ayinza okuba n'omuntu nga wa DP, n'aba n'omuntu nga wa NRM, n'aba n'omuntu nga wa CP. Bonna bantu be. Gwe onookikolera ki ng'omwami? Mwewala ebyobufuzi ebirimu okugwa olubege nga mukola emirimu. Bw'oligenda okukuba akalulu olironda gwe gw'oyagala. Gwe ng'omuntu. Naye gwe ng'omwami leka kubaako oludda lw'owankizo kuba ojja kuleetera Kabaka ebizibu. Kifaananako n'eddiini. Ssebo Haaji Sserwadda ojja kgenda mu kereziya n'entalabuusi buli omu amanyi oli musiraamu ojja kuyingira kereziya ne kanisa naye oli musiraamu kubanga olina obuvunaanyizibwa obwo. Oli mwami wa Kabaka. Ojja kwaniriza aba DP, ojja kwaniriza aba NRM, ojja kwaniriza aba bonna aba FDC. N'aba People Power bajja kutuukako onookola otya? Gwe wabatwalayo? Si gwe wabatwalayo. Naye jaga nti nze nze mugerwa neddira nkima. Nyina ensonga zange ozituuse ku Kabaka. Naye alina n'ebyobufuzi byagoberera kati gwe onoomukolo otya? Okyalaba program Buganda ku Ntikko. Kkiriza twewongoleko wa Kitunze Gomba. Tuddingane n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tova ku Data TV tukole.